Tusimbudde emboozi kwaniriza nnyo kwe emboozi mu Eugene Jeffrey Mayanja aka naye weegendereza okummanyira ajja kubalangula engumi kyokka ate nga tuli ne ku Greenland Broadcast Selector Williams Live Uganda nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nkomewo ne Nalongo nsuubira nti wasemba okumulaba wano ng'ali birala oba anyway yakyuka kakati bwatyo bwali saze tuwayemuko ku mboozi of course abinje bitambula ku side ya mukyala pastor Bugingo omupya omujja omukyala Suzan Makula then ate n'omukyala omuyimbi gobagamba nti muli wa bisiyaga omukyala Mutesasira of course era nekenyikinta kyegana era akiraga then ate babadde bachagana maso wakati wabwe n'okufuna obutakanya ona adizone ebigambo na adizone byanenga ensoka kuyavudde Suzan Makula yabadde katuti n'agamba nti yali mukwano gwa Mutesasira nga mwana ennyimba nga zikuba ku Soul Radio ndoza ne TV nga zikuba nga tebana buzibu bonna naye nti bwe yayingira mu bisiyaga n'amukyawa nnyo era mu ekyo yagaseko n'okumuyita omusiru kakati awo kyekyatanudde Mutesasira n'avaayo naye n'alumba bubi nnyo omukyala Suzan Makula so bayogedde bingi ye kiyamukonye mu kye ky'okubba omusajja kati wakati awo gwe babbako omusajja naye n'avaayo n'agamba nti ababiri bano Suzan Makula ne Mutesasira nti balekerawo okweddiza ebigambo ng'abaana abato so naye n'avaayo bw'atyo njatunia ensonga zino ono alangira n'okubba mukyala wa bba wa munne ono naye n'amulangira okulya ebisiyaga so bali awo beddiza bigambo ne gwe babbako omusajja naye n'avaayo n'agamba nti mulekerawo okuyimba ng'abaana bato mu mawulire tutandikirawo Nalongo sooka obuze kuba tulaba ndaba bikuweddeko naye tetulina kyakukola tulina okukola namusizaako mwena abatulaba nze Nalongo kitone nampijja owa kitone Spirits and Wine okuva ku Banungi Motors njagala obe ne vibe anti obuzibu gwe oyagala mbenga muwalawo walide kyamisana ng'amakukolere oda bakuletera tolina ntobe yo ne bwantwale wakatende wansuulayo njagala omanye levo zo Mayanja nzira gwe kimpi Juni nkutega omuntu akulaba mu kawompo sirika njogereko eri eggwanga abantu abavunaanyizibwa tuteesa otabula nebaza nnyo abantu mwenna abatugoberera notufollowinga nga bambi nti mwebale nnyo mwebalire ddala nenebaza nnyo omwami Selector William na buli muntu yenna agenda okulaba interview eyo muŋŋambire nti omukyala Nalongo yakusiimye nnyo olw'okubanga wakkiriza okumuwa omukisa omusajja yasooka okundikodinga mu nsi yonna nanzikiriza nga yandabamu ebintu ebirungi ebiyinza oyamba abantu abaki abalala bwe yali agenda ku misomo gye mu ggwanga erya Amerika nankwasa ekizibu kino gwe sinnatuuka kukwebaza sirika anti ombonyabonya nkyebaza omuntu ate obiyingiramu njagala buli muntu agenda olaba interview eno amuŋŋambire nti nsiima nnyo era mwebaza nnyo kubanga nfunye amasimu mangi ag'abantu abandaga nti ebigambo byange biyambye nnyo famire zaabwe okubeera n'abaana baabwe n'okuzzaawo amaka gaabwe kale ku lw'okuba ye abantu abo ensonga lwaki nsobodde obakola ki okubayamba essaawa zino ndikodingibwa abantu bangi nnyo ababa tasobola kundikodinga lulinga tebammanyi baali tebamanyi ntegeera yange naye yali asobola okugimanya kuba yali andabidde ebbanga ki ddene kale nkwagala nnyo mukwano nsaba Mukama akumpeera ekisinga obulungi nazaala n'omwana okomewo omulabeko ng'akuze omuleetereyo eyo ebirabo bingi I love you so much my Selector kati omaze okumwebaza kati ono gwe wandekera nakino Selector njikugambira mu kamera sinaako mwavu walunkulu nga Mayanja sinnalabako muntu mwavu munnange ate nze mmusinga nako kuba eggulo bampaddeyo $300 abantu abo bembuulira ekyantuseko eggulo tewakitegere eggulo nasiibye sifugika Kampala yonna bwana Mayanja nedda sookoleke saagala olimbe bantu Mayanja jangu anti Mayanja sirika sembeza nomwanguzi be Mayanja saagala olimbe bantu nga nazze Mayanja saagala weefule muwandiisi yalimu kuyimba nate yaleese omulala nedda naye ntwala omukisa okunyonyola abatulaba ebizibu byenkufunyeemu Mayanja ono gwe mulaba tamanyi kukwata budde Mayanja ono gwe mulaba alina olunkulu
ni mutubana mingi otalabwangako mu nsi yonna myochira tutabusi era selekta kyabo manya nti kino wandekera kizibu taata wande nyambye n'okomawo ono mumaze kakati njagala sente kyenategedde ti omuntu bwakola ebirungi ensi emusima ekiraga nti olugezigezi lukyakulemesa ebirungi mpa $10 wejjeemu olunkulu mpa $10 abantu bakuwe sente ezizo mpa $10 kale singa abadde selekta ate ye nandimuwadde kuba yitandabiza nnaku gyondabiza mu nsi eno mpa $10 kakati tudde ku mulamu ogwatuleese ebintu byeyanjudde mbitegedde nnyo ne mbiwuliriza lwakubanga mu nsi tulina ebintu bibiri buli muntu bwe bamuzaala aba alina okukula naye okukula omuwawa akuze omuwawa awanvuwa n'akuze obulungi ffenna tukola ki tusituka ne tuva wansi ne tufuka abantu baki bantu bakulu naye simanyi babasumba beewaffe wano buzibu ki bwe bafunye abamu simanyi kyabatomedde kale neewuunya omusumba bw'oyinza oyimirira mu lujjudde lw'abantu n'okozesa olulimi olugamba ate oba ne bw'oba onenya muntu ng'akoze musango bw'okozesa olulimi olumutyoboola ate gwe oba musaamu nnyo okusinga eyasobezza oba oluganda olwo lwenjogedde otegedde ani atyobodde ku bonna ogwogezako okutegeeza omukyala Suzan yayimiridde mu kyaki omujjudde abantu abangi n'agamba nti kale n'olaba ng'ono omusiru Julie Mutesasira ekyo ekigambo omukazi alina common sense eyakuzibwa tasobola kyogera ng'alina n'egundi emulabikirako nti musumba ng'alina ne taite ennene nti maama naye omwami wa mutenda amagezi amayitirivu nti kuyiye kyova olabira bye bakola tobiraba byebye omuntu w'amagezi era bye byakola tobiraba bye bakola ebyamagezi byebyo mayanja bino tugenda bikugamba nga mukwano gwange weewalanga nnyo okwogera ekintu ekitakusuubirwamu n'olwananga nnyo okukolanga ebintu abantu bye batalowooza nti osobola obikola sentimente ezo bbiri simanyi oba ozawudde bwe lwoyogera ekintu ekitakusuubirwamu kikukkakkanya ggwe nogaba nekimanyi tekitegeera tubadde tulabanga alinamu ku magezi naye wabudde kyeyayogedde okitegedde kati lwana nnyo okolenga bikolwa bannaye mayanja yakoze ekintu mwakirabye yakoze ekintu abantu omanyi lwaki beewunya nnyo ebintu byenjogera ti abantu b'empangadde nabo bamanyi ng'omuwala asaagasaaga ennyo kubanga omuntu eyanjola kikofiira yaŋŋamba olwananga nnyo omuntu obutakunnyonnyola nga firimu olwananga nnyo abantu obutakumanya nga mayanja nti oyitegeera abantu baagala nnyo omuntu omusiru omuntu ali awo atategeerekeka bulungi balaga nti otegeera balwanyisa gwe kennyini nedda baba bakulwanyisa gwe kennyini nentegeerayo kuba buli muntu aba agitegedde nti mayanja oyo ategeera nnyo kati buli ajja alwanyisa gwe kennyini olw'entegeera y'amaanyi gy'okola ki babala ne bakuwangula kuba baba bangi naye buli lwobeera ng'omuntu akulabira mu kifaananyi eky'omuntu ali awo atategeerekeka bulungi okyo ne mumuleke bw'atyo bonna bakuggyako ebirowoozo tobayo nakulwanyisa n'ogu kuba buli muntu aba akulaba nga ekintu ntu ekikola ki ekitalina nnyo kyekigamba oyo muleke nammwoyo bw'atyo temumumanyi kati gwe ng'okola ebyo ebitakusuubirwamu otegedde nga bo balwanyisa abalala abeefudde abagezi bagenda okudda ku ggwe ng'omaze okuwangula ebisinga obungi nga tebasobola kusuula kigo olw'ensonga tewabaawo akumanyi nga bwaba alina kukumanya buli muntu aba akunnyonnyola bwakoze eki bwasanze kati abantu abo boŋŋambye nti bagamba nti bagezi nnyo saagala nnyo baddire omanyi waliwo olugezigezi n'amagezi kati saagala baddire lugezigezi gafuula amagezi kijja kubayitira ebizibu toyagala baddire lugezigezi gafuula amagezi kikyamu toyinza kuddira mu lujjudde lw'abantu ng'oyogera ku mukyala munno omukulu maama alina n'abaana n'ogamba nti gundi omusiru ng'okyogera mu lujjudde lw'abantu abalina okukulabirako ekizampa ennyo oba maama yesiruwaza dda okusinziira ku bikolwa bye anti ne bw'aba abikoze tekitegeeza naye okuyimirira mu bantu kukozesa lulimi luvuma nsiba nkigamba nnyo abantu abandaba bw'oba olina kyogamba Naalongo nga nkikola nga kibi tolina nsonga lwaki okuŋŋaanya ensi okimbuulire olwo oba onnwanyisa wabula noonya ennamba yange ey'essimu oba noonya platform zange kwendabikira okimpabule privately anti abantu abamu bwetujja jibu oluzungu lutuufu private yes abantu abamu bwetujja gye muli nenkubulya direct abamu munyiiga kisinziiro zootya oyinza okujja nga full figure oyo mwagala nnyo era mukwano gwange naye alina embeera y'akamanyiro okumanyira omuntu mu lujjudde simanyi buli lunaku lulimi olwo wemba ndukozesa
oba mukwano gwe ng'omwagala nnyo nga omwagala n'akugamba ekigambo ekikumanyiira so buli muntu omukulu asula ewuwe yeetaaga respect okitegeera nti nze manyi asobola kuba nga bw'otankubira sefeerwa nga nange bwe sikubira tokola ki tofiirwa nga gw'omanyi bw'obeerawo nange nze mmanyi bwe nkola ki kitegeeza weetaaga respect nange njeetaaga tulina kuwaŋŋana bitiibwa fe abiri okukolagana kuba tolina kyompa sina kyenkola ki sina kyenkuwa kati saagala abantu bagambe nti bawabulanga bawabula empabula ya fulufiga ey'okumanyira omuntu okumudisrespectinga eri abantu abalala oluzungu nolwadde luganye yes ate wake jibu anjigiriza golwo lubinyo eri abantu ababeera waawo kuba bano abantu abalala bandaba mayanja mba mukwano gwo baba tebamanyi kati bw'okozesa ebigambo ebimpisaamu amaaso ne bali kibalowoozesa nti ndabika ndi kintuntwe ekisaana okuyisibwamu amaki kati abantu begendereze nga bawabula oyinza okuba nga empabula owabula omuntu gw'otazaala gw'otawangaala naye gw'otalina kye wali oyambye tojja mu mbeera enzikakkanya ng'agamba nti nnyina bwe nkuyita wabula jangu mu mbeera ensigaza nga nnyina ekitiibwa kyange kyenzimbye kuba si gwe nnyambyeko kikola ki okukizimba si gwe wanfumbiza omusajja gwe nkumidde ebbanga ne ŋŋumira ebirungi n'ebibi mbe nga ndizaavinga erinnya eryo kati saagala ate gw'ondagire ng'agamba nti onkakatako olw'okuba nina ensobi gye nnakoze jangu ng'ŋŋamba mu buki mu buntu kuba nnyina gwe nnyina okwegendereza ye bazaaliwa kati ate naawe nkwegendereza olw'okuba ozze ku mpabula jangu mu mbeera ey'obuntu nange nja kuba ntegedde nti bambi abadde alina kati omuntu osobezza okoze ebintu kumpi buli muntu yena byavumirira gwolowooza omuntu baba najja kubibita bubiibisi nga gwe omuntu omukulu towadde respect because eri abantu abakulu yinga muntu mukulu ddala ninga te aganya okwewa ekitiibwa kyenjagala okumanya omuntu mukulu omukazi oyo yakoze eki Juli Mutesasira yabakoze eki yakoze ekintu kyamu ennyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kyavumirira nkiwakanya abantu bonna kyebavumirira abasinga obungi anti njaga tugenda empola era nga ne mu palamenti ebbago ligenda kutuukayo era ebibonerezo byamaze dde okulambikibwa nti bwe bakwata ng'obirya osibwa emyaka bwegite 10 nja kusanyuka nnyo nga kuyigiriza abalemi emyaka 10 sokoleke nja sanyuka nnyo okuddamu okumbuuza ebintu ebyo ng'etteeka eryo liyise kale bw'okola ekintu ng'ekyo olw'ensonga nti mpulira nnyo ennaku okubanga ebintu biri mu ggwanga lyange wano nga tubyogerako bwogezi naye nga tewali tteeka livunaana muntu yenna gye tukoma byogerako tubyongera platform okweyongera n'atabimanya abitegeere nti wano bibaddewo nze nnyina jjo omwana yampereza ka vidiyo ne ntulika ne nkaaba ng'abasajja abakulu bayigiriza abaana abato okukola ebintu ebyo nga bwana buto bulenzi nga katooka bategana kye kamanyi ne mpulira bubi kuba ndi maama abo abakulu abasazeewo okugenda n'ensi bwe batyo olw'ebyensi dembe lyabwe be bamanyi bakole kye baagala ne lwaki bayigiriza abaana abato bano abatalina kye bamanyi muleke naye akule asalewo nga gwe bwakola ki bwe wasalawo bw'aba kyayagala kyaba akola ki kyaba akola kati Juli Mutesasira baba yasobola ova mu nsi yange n'abikolera eyo gye simanyi simanyi lwaki yasalawo bw'atyo kyenva saagala mwogerako kubanga yava ne wano n'agenda bunaayira kitegeeza gye nkoma mwogerako ne wano nja nakuzuukusa abalala batabannaba kumanya kyakola bakinoonye Juli Mutesasira gyali abikola n'ata n'obutambi nga yerigomba ne gwayita mukyala we oba mwami wa mukyala anti era babikolera wano wange waffe obutambi obwo butambula tulina amasimu abaana abato balina amasimu lwaki mugabawa bakusesinga kati ekiro tukijjawo because tekinologiya bwali kitambula anze wange wa myaka 10 n'ebintu alina simu ndikati ensonga alina kolobokisi ensonga lwaki bannayuganda bana abatunda babyogerako olw'ensonga nti bitambula bijja wano ku masimu birabibwako kati abannayuganda abanda bakambagambe kino mbadde nsaba omuzoogo buli muntu aguyimiriza ogwogerako gye mukoma okyogerako nti mukivumirira mukyongera okitunda eri ensi wane waffe olw'ensonga kinebe munnakyogerako nga gavumenti erese etteeka likangavula bakikola mu maanyi tekigenda kuvaawo mayanja gye tukoma okyogerako obwogezi tekivaawo kuba teri muzadde agenda kwesomeseza baana be bagamba bisinze mu masomero tolabye essomero ly'ejjinja abazadde lye balumbye bwe tuba nga tuli mu gavumenti eyabiwera nga kituufu nga bwe bagamba walabyeyo omuntu yenna gwe bagamba alabikidde mu kikolwa ekyo nti bamusibye waakiri ng'etteeka bwe lijja kuba pulezidenti waba yakigaana kitegeeza etteeka ne ba terinayita wano waffe guba musango oba enjogedde obitegedde bw'oba tonabayo muntu yenna kati nze saagala kunzanyisa kaliyo kikyova olaba simulaba kyenva saagala byogerako kuba sibyagala saagala bikola ki
sibyagala kuba ne mu nsi mwendi ntandise okulowooza nti nnimbibwa kuba sinalabayo muntu yenna gwe babaddeko kye bakoze nti yakikoze anti kyotalaba tolowooza nti tekiriiyo weebiri anti kati weebiri kati gwogenda bikolera ki ng'obyogeddeko gw'obiyamba bitunda omuntu alina okutuyamba n'okuvumirira byanjawulo mayanja because olaba era kino bwotakivumirira era kisobola okutambula mpolampola nekibayingiramu kati mayanja nedda ssebo kino kyajja dda era ebigambo byo tebikijjaawo wabula njagala buli alina kamera tukole omulanga gumu nti gavumenti tuyamba oyise etteeka eddene ku kintu kino kyekigenda okuyamba ggwe n'abaana bange so si kujja kuntuza no mu kamera kunyumyako bikomaawo kyenkugambye nti essaawa zino kiri mu paalamenti bateekateeka bago era nga akiyimiriddemu ye Asumani basaalirwa MP era nga ate kali lwaki ebbago lirwawo ng'ate pulezidenti yagaana nga bwe yafuna amaanyi agagamba nti ŋŋaanye ekyo okujja mu nsi yange bw'aba atuyambe era bukiriziganya nakyo anti era atuyambe nga bw'atakkiriziganya nakyo era ayiseewo n'ekigambo ekigamba nti bannange ng'etteeka bwe bakyalibaga omuntu gwe basanga ng'akikola bamusibe gwe basanga ng'ayigiriza obwana obuto gabona naye mu kamera attibwe olaba bonaddayo okulaba omuntu ayonona abaana baffe anti era yasinga abantu abangi mu paalamenti era leseyo etteeka ne litayita kyebaliko kati sawa gwalabayo erigendo ne litayita nga NRM ye lyagala mbwapaayo limu lye walaba nga nerya togikwatako wane lyeyambuza abantu engoye era baagikwatako kitegeeza ne lusobola okuyita okyali yayimiridde ku kituuti n'avuma otategeera kakati ate yamulangidde okubba omusajja wa munne kati ye omwogerako ki oli mukazi n'alongo omusajja omuntu omulamu tebamubba bamubba bati kitegeeza oli yatwala omuntu era yagala omutwala pasa era yagala omuntu omwera amutwala era nono bwe yasanga omuntu atala magaawa ayagala otwalibwa naye n'amutwala just bwekito bwe kiri oyinza gamba omukazi yazze nabba Ssaalongo nga yamubbye atya ekintu kyebabbi kyebaga kyomagambagano nti banzibyeko essimu yange tomanyi yagikoze eki yegitutte wabula ono alina ekintu ekyali ekyabandi kyeyasanga kinoonya omuntu omulala akyongerayo n'akikola ki naye n'akyongerayo zebo bagamba nti kyolina olina okukirwanirira okulaba ng'okisigaza kati kitegeeza nti oba oli nanyize nno nadda mpulira ng'ebintu ebyomboza binnyiiza onyiigira bwereere ate ne bonanyiiga tewuli kyoyinza toddamu kumpita mayanja onjogeza ku bintu ebyo tewuli kyoyinza kunkola kwana oleka wegasa ku bantu abalulimbalimba tubiganye ebiki saagala ebintu weebiri mu ggwanga toddamu biŋŋamba ebintu weebiri tuteekeddwa okubivumirira naye ate bwetusirika mukole eddoboozi limu nga musaba gavumenti kutuyamba ku kintu ekyo awo kyo ne bwompitanga buli nnaku nja kujja so si kuŋŋamba okubivumirira nga bwe mwavumirira kino ekivaawo kikye mwavumirira ne mugamba kivuddewo ekyo ekintu gavumenti yalina otuyamba neteeka etteeka mu nkola so si ffe mukole gulire nga tugisaba bannaye batuyambe era ekyo tebatulimba bakikole tuyana bubi saagala byogerako mukyala Bugingo omukulu lwaki mita mukyala Bugingo era ye mukyala Bugingo tutekawo na mukyala Bugingo nti omukulu gamba mukyala Bugingo soko ddemu otereze statement tereeza nti statement nvuddeka nga naziza omwana mvudde nga naziza akasanyo nalongwa nze nfugawo eno sapiensa si yiyo mayanja tetuli ku muzindalo gwa sapiensa tuli ku emboozi mu UG tuli ku secretary of Musalevu Uganda Green Broadcast kitegeeza Greenland Broadcast kitegeeza tuli tetuli kusigwa soko kingambe mu Luganda kino kyogambye kya selector kale twala program eno mu maaso Green soko ngambye kitegeeza twala program eno mu maaso era nsobola ogitwala kaakati ne ntalo omukisa okunnyonnyola abenyigidde mu lutalo ne mugamba nti mukyala Suzan yabba omusajja teyabba kaka nangitwale nkulaga nti omukasa omutono njagala mayanja otegezi luyitirivu wenna luli wali wazala ufuka kizibu abantu bonna bamanyira kuba malawo bumazi njagala mayanja otegeere anti ogaye programu gitwale mu maaso mayanja n'akatebe kaveeko mayanja ddayo eri nkulaga nti programu eno ngenda kugikola
nze Mayanja saagala kunneerijjako sigenda kwegendereza Ssaalongo ne Mayanja naawe nzigeno nga nzije kwegendereza bagambye ensula wano omumanyiira tuli ku bintu by'amagezi oyisaayo ebintu tebitategeerekeka mukyala Bugingo omukulu kubanga divorce tenaba kubaawo sigenda kidde mugamba nti mukyala Bugingo yasooka mama w'abaana ye mukyala Bugingo yavudde n'agamba nti saagala mu abeerimbikalimbika mu bintu bano balekeraawo okweddisa ebigambo kubanga abantu bakulu anti omukazi oli yakuzibwa omuntu eyakuzibwa akola ebyo omuntu eyakuzibwa ng'omukazi oyo batono yakuzibwa nnyo era omukazi oyo olwakula abakyale gona singa nadde sina mwana yadde asaana kukyalira yatwala bawe mu kkooti omuntu yenna bw'asala layini z'alina okutambulirako yali yedifendinga kubanga omuntu bw'olonda ekintu emala ekintu bwe kyokya ennyo kiri akikwatako naye ekiwoze bakikwasa ngalo ekiwola kyonna bakikwasa ngalo ne bakijjawo naye tere kyokya kye bakwasa ki bakikwasa kyuma kati omukyalo oyo nga yakafuna omuntu ereegala okubeerako ne bbaawe nga beeyongeddeyo tomanyi bintu byali awo byonna byali byokya nga tayinza bikwasa ngalo nga yeetaaga amateeka okumukola ki okumuyamba era bwe gamuyamba olawuddeyo ng'akoze ekintu kyonna kyonna nga avuma musajja oyo mulamu bana kibi kye baali bamukozeeko mulamu mu maka ge gyali abaana b'abayina abaweeredde bulungi nnyo nga ne musumba tamuweyadde 10 yawana yabaweerera bino bibazeeko byabwe bye babimanyi naye omusajja yaweerera abaana be manyi Mayanja gwe lumu nja kukuba oluyi omusajja yaweerera abaana be bw'otaafe ojja kuzirika nkubira ki kunsiruwalirako kati okuba otya omusajja gw'oli waze owoza omukazi bamukuza ngati gwakuza wagwayagala okunkuba anti kwebuza amagezi nga tuli ku bintu by'amagezi omusakazi ayina omwana omuto bebi tamuweera nkoyadde taamu emu oli wano owoza mbu yamuweerera yamumukwekawa ye yafuluma ennyumba omwali omwana we bagambako nti tedi mu maka ge yavaayo Bugingo mwe yamuwasiza olabako eggulire nti yafuluma ennyumba eyo amuweereza bamulabeko bamuze nolaba ava okunaaba bwawunya balwema baweereza omwana wa edikezo ne bamuzza ne Mayanja ekisajja gwe omwana mulenzi omusajja gwalinawo yekka yagamba wana amusube nedda ssebo yakola statement n'agamba ayina omwana agenda omusikira yoyo bebi si yoyo gwe yagamba wa mulala nnyo ate amusubiriza ebintu bingi ayagala kumukwasaza tabimukwasa omwana we biki byonna omukazi alemedde omwana musajja akola ku mwana we omanyi Mayanja gwe mujja kiwulira omanyi mutamwattamwa nnyo n'ensi eno naye mugenda kiwulira kati Mayanja ntwala omukisa okutegeeza saagala kuddamu kulaba nga owolereza ebintu ebikyamu owabya ensi eno anti ensonga kiwabeerawo opposition kubanga omukazi gwe bawasiza mu nnyumba nga nze Ssaalongo bwe yampasa mu nnyumba ye ne tufuna obutakkanya n'afuluma n'agenda nze nensigalawo nga sifulumye ennyumba eyo n'abaana bange toyinza kuŋŋamba nnakukweka omwana nga n'ennyumba gye ndimu yiyo omukulu alina ensonga ze zamujja mu maka naye ate genda olabe omwana addiyo alabe omwana we lwaki oyagala omwana wange muzunze mu kkubo n'emmotoka zinaamukoona amuteke mummotoka bamutwale ku kyaki omwana musajja amulabeko abeereko n'omwana we lwaki abeera ku kyaki yamuzaalira ku kyaki sigenda kuganya kuwabya nsi eno nja kubalangula eŋŋuumi ojja kiwulira naye bwe tulaba ebintu ebyo byonna tikakati bano bafunye obutakkanya bano basoowaganye byonna olaba nti byonna biggweera mu maka g'amaka mu Uganda kale katugambe ne mu nsi yonna gayimiridde ku musingi ki nti olaba Mayanja mu nsi ekintu maka teri muntu ayinza kiyiga lunaku lumu olw'ensonga buli muntu gw'olaba mu nsi alina embeera ze ennungi n'embi wabula omuntu omulamu olina kubaako bye weesonyiwa ku Mayanja nga bwolaba edda byoyogera byonna agagambo go nga sigaagala gamba ebigambo nga agagambo go bwedda goyogera gonna sigaagala naye nenkwesonyiwa kitegeeza omukazi ali mu maka nga ndaba alina kubaako byakola ki bye weesonyiwa kubanga omuntu yenna omulamu alina lwagenda okukeera nga byakoze tobikola ki tobyagala naye ekikufuula ow'enjawulo obikutta otya
ebyotayagala obihandolinza otya kyekyoka kyogenda ofuna mu maka g'ennaku zino kubanga amaka g'ennaku zino abakazi tulina obusungu bungi osinga abasajja tulina ebigambo ebikambwe osinga abaki abasajja ate buli lwokimugamba akitereka ku muki nekibayamba okubeera mu maka agataliimu ssanyu oluvaawo nenkugattako omulala ate okungattako nemba sina kyenkoze ongattako mwe mwasoba nemba sina kyenkoze kubanga ekyo kiri mu layini yammwe simanyi we mwakisoma bayibuli ekyatubuze naye mwe mwina we mwakisoma tewalabayo lwakwanza bayibuli sigimanyi nnyo tewalabayo abalanzi ababa n'abakazi abayitirivu anti labe bowolereza mitwalo na mitwalo anti yakana mu mutandisa okizaawo ate olaba omusumba wasa omukazi asukkamu omu tolabanga namwe mutandisa okukizaawo mukigulumiza bambi tokyogera ntino kusa ku musumba kintu kinene bwe kityo nti teyawasa asukkamu omu yawukana n'oli n'awasa omulala oliko ekizibu nafuna omulala mu emirembe mayanja walidde omizedda kada lyongo ojja ku interview eno obuzibu bokuntiisatiisa nedda mbuuza kumanya njagala abatulaba bamanyi oba njogera n'omuntu omulwadde oba oli mulamu naye singa oli mu gavumenti muno ndowooza singa kati wankubadda nenvaawo mayanja omizedda kada lyongo ojja ku pulogulaamu eno baayawukana gwe babaawukanya bo bebeeyawula nga kiganye ne bakita omusumba neyefunirayo neyefunamu emirembe tozunga na bigambo by'otamanyi n'omukono gwo gwonna gukooye amaka tuve wano salongo yakugana enviiri ezo bwe wagira naye botalina oziddamu abakazi bakimulina empaka salongo yaŋŋana kusiba nviiri naye zo bangamba mbu yazigaana ezo yaŋŋana tolabanga nedda alina tinti gwe nasooka gwe yaŋŋana nenteekamu ono naŋŋamba we alyokke nkola mwami byayagala oba wamulungira kadagala kyaka munaye si kadagala nze bbanga ayogera nnyo amazima yakeera ku makya nga nsibye akaviiri kange kanyumye nnyo nangamba naalongo jangu nenzija olwakuyita mu kisenge oba mu ddiiro muntu alina akatebe kaako katera otuulamu nangamba naalongo akatebe kali mu ddiiro kali mu kisenge nangamba naalongo naye okimanyi nti bw'osiba enviiri tonyuma naayira mu katonda nengamba naye omusajja ono mu musiru ku luno oluviiri nalwo kimanyi lwange lwenjiyemu omusimbi kikyategeeza ngamba abasajja bwe batyo bwe baŋŋambanga nti agaana enviiri n'akwana ow'enviiri kumbe agaana gwe atanyumira nviiri n'akwana ow'enviiri anyumira ki enviiri kakati nga nze wente wendowooza ne mugamba taata nze nno obedda bino mbikolera ggwe nga ndi mukutega obumasumasu ngwe nkyusa oluviiri era tolabanga tambula n'omutwe ngunyeenya naŋŋamba mukwano tonnantega kamasu naaka tonnakola kinsiba waka wano wabula buli kyokola kinguba waka wano nemugamba lindako nkulabikidde bubi nnyo okuwulira nga oyagala kufuluma naŋŋamba ate oba singa sikwagala nnyo nani bali nagenze dda ku makya nime kukulabako nnyo naŋŋana nalongo tonyumya era buli kyokola kingoba wakase kumbeezaawo akaviiri ako yata nakimalayo nempita omwana omukozi wange nemugafuna akagirita nsalaayo enviirizi nenzijja waliwo katadde sente mmeka nakagula emitwalo 67 bannange katubasiibule naalongo byotno nkugamba mazima naalongo nagula humani yange bulungi nnyo mpuliriza bulungi nakeera ku makya nengenda nengula humani yange Brazilian 18 size sene mmeka emitwalo 65 ngali nayakamba mukwano gwange yandaganga akangabidde obugabizi bane mtukirize tubasibule nedda okunimba mbiko anti mayanja oyina ekizibu kimu mayanja sirika kiriza abantu basibule nedda sigwoji mala sagala kumanyira nedda sebo anti nange nene nkukyaza olwo kubanga tosobola kwekyaza ate lekerawo okumanya amayanja nze ndi muka musajja lekerawo okuneemolerako nga nyina ebintu byenkugamba gwe amanyira nnyo ebintu by'olusanvu kati bwe nkugamba ebintu ebirina common sense nedda sebo wuliriza kati bayideko abakazi bajja commentinga mu comment section olabe baba yategedde kyeŋŋamba sirika kyalina byeŋŋamba abantu wali osibye olimba goza mbadde sikulaba bulijjo goza sikulaba olimbalimba abantu mu Brazilian 18 size tombuuzizza wandabako nga nkyasiba enviiri onsanze mu bufumbo omusajja ankunkumuddemu abaana sikyalina na sheepu ntuufu wewefuula mbu bulijjo sikulaba bulijjo ddi lwondabye olwo yambuuzizza nti naye naalongo yalina abaana bameka nga sibamanyi naye kati weefudde mbu omanyi nnyo akaviiri ak'emitwalo 7 totulimba naawe
mpesi muyango jana kujibba umanyi gwe mayanja ebintu bya layisi byakumalamu kati fa amanyire byebbeyi kankujjako ne simu yange wamma sokoleka abakyala nyina kyembagamba lindako lindako tosobola wamma abakyala abandaba nga oyagala okubeera n'omuntu wo mu nnyumba yo nga muwuliziganya omuntu bw'akuyitanga n'agamba mu bulungi nga takuvumye nti ekintu ekyo kyoyambadde tekinnyumidde togattako mugaanako bye yagambye nganze bye baali baŋŋambye omusajja gaana ekintu n'anoonya akikola namala ne neewa ansa nti nze kitegeeza embiri tezinnyumira naye nange nyina bendaba ne bazisiba nga bandabikidde buki bulungi teweewa ansa ezo nga Nalongozi yali yeewadde mu kusooka tegeera bbaawo byayagala kuba gw'olina okusanyusa bano bonna baamayanja tebakkakatako omuntu gw'olina sanyusa ali ogwo ali mu nnyumba yo fe abalala ab'ebweru tugenda kukusanyukirako ng'oli musanyufu olwedde gy'okola ki gy'ova ne bw'onaabeera nga mu nnyumba yo ovaayo na nnaku fe abali ebweru tugenda kukusekerera tetukwatako ennaku yo tugenda kugamba bannaye nga kaggwawo mwakalabye kuba abantu betulivingiramu obulamu mu Uganda baagala nnyo omuntu alemereddwa abasinga obungi baagala nnyo omuntu ng'okaaba baagala nnyo omuntu kwegamba nga buli kadde ohasolinga n'obuki n'obulamu bw'ozaala omwana nga bwe namuzadde Salongo n'asiima n'agwira akamotoka kale ku UBN nga bagamba yeeraga ki ending tears ababumpandiikira mbagamba nti ending tears ewange namusiba tagenda kusalayo my dear friend era gwa mulinze oli kukaluma ndaba sayo nogwa mu mwala tegwamaanyi kujja kutwala Kongo sikolima anti be bakolima mbu ending tears sibimanyi bwe mu byogera neŋŋamba ani akusesa takunyonyogedde mukwano toyanze tulabagane Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan lero bote butambudde naye lekerawo okuwolereza ebintu ebitagatta olunaku lumu Mayanja nja kukuba eŋŋumi kuba owabya abantu omwana muto tebamuweerera mbu yaweerera dda lekeraawo anti lekeraawo talina buyambi bw'abaweereza talina omukazi tolimba nsi omukazi yavudde n'agamba talina buyambi n'obumu olimba ensi ate Mayanja nja kukuba gwe ng'olimbanga abantu